Shifa. We're inspiring and motivating. Keep watching. Alright, bannange bwetyo omulungi atulaba ku channel yaffe weewunyisa omwagalwawo tuzze mu kanyomero tukyogereko mu kanyomero kano mwembaleetera ebintu ate ebituzimba nagamba nti nedda Shifa tunaalyanga buli keeke za surprise nga ate tubaleetera bintu nga bino ate nga abantu baffe mmwe kennyini abatulaba abatutuma mbiri ate emu abeetaaga ebintu nga bino nenneewaayo nze buli mpa complaints nga bwe bababbye nga ngamba kankomewo kewo omwami ono wa Invasion Plus mbajjukize nti abantu abali genuine abakola myaka emeka nga nzija mubalaga ali mu kifo kimu tasenguka takyuka teyeebuzaabuze namba y'essimu tevaako iwe bantu bemulina okukolagana nabo so olunaku olwaleero nzize ate mubaleetere tulabe kipya ki ekiriwo ayinayo kati omanyi mwaŋŋamba nti Shifa toddamu kuzikiza tuleetere ebintu ng'ebyo fe abamu tubiyigiramu kwegamba bafuna ewatuufu wawe balina okujja ebintu soko babuuzeeko abatulaba abatulaba era abatugoberera ku Hope Shifa tusanyusa nnyo okubalaba era ne tuweebaza okubeera nti mutwettanira ebbanga lyonna nga aba Invasion Plus omukyala nga bwabagambye oba ogoberedde vidiyo zaffe zonna ziri mu kifo kimu tusenguka kugamba there is a lot of consistency in our works contacts ze tubawa tezivangako nga bonaagamba omuntu nti kubira oyo ajja kumala kino omwezi guno ne zivaako luli ne zivaako ne zivaako abamu bamanyo yiyo abantu nga yaggulawo office n'ayiya bayizeeyo n'agiggala n'ajjanga walinnya ddala so kati mukwano sigenda kuwa budde gwe babbye ng'ate nze yajja n'enkulaga nti kino w'osobola okukijja weewano ate mmale mpuliriza message zo ng'okaaba nedda mukwano so nsaba otulambuzeeko leero ku mirimu nyane mukwano gwe nakuwa site yankubidde nga mpa amawulire amalungi nti kye bankoledde ku Entebbe Road eno mbadde nsaba otulambuzeeyokko nayo bwe tuva wano okutegeeza abatugoberera nti tulina products eziwerako wano ddala nyingi era nga ngenda kubeera nga mpita emu ku emu alaba era agoberera asobola okufuna bwenjawulo ku ki kyasobola okufuna nga azze wano ku Invasion Plus ngenda kutandika n'eno eno sideboard yes kati abantu baali bakwata ebikwate nti simanyi sideboard erina kuba yambaawo twala tugende naye ng'ate jjukire olubaawo lulina expired date naye ekyuma tekirina expired date kale twagikoze nga it's a combination of wood and metal era muno tugenda kuteekamu compartments za wood kugamba tuteekemu ne glass one on the surface eno space ya TV omuntu asigale ng'alina sideboard TV agituuza mu makkati abeere ng'alina obuwangaazi obutaliiko kkomo this is one of them mbadde omu ku abo abalowooza nti sideboard yambaawo nedda wano ku Invasion Plus nga bw'owulira erinnya Invasion kitegeeza we are being inventive at all times tuba tuvumbula tugezaako okunoonyeza abantu ekintu ekiyinza okubagasa n'okubeera nti kibeera eky'omulyo gye bali eyo product yemu tulina product eno twagivumbudde lwaleero era tenagenda ku market kati entebe eno twagikoledde b'amasomero one esobola okukola nga garden chair mukola nga garden chair kitegeeza nti waliwo oli nga talina ssente nyingi naye nga yandiyagadde obutebe obusobola okubeerako mu compound y'essomero abaana ne bawummuliramu ng'ate bali supervised etuuza abantu 10 nga bw'ogiraba abakulu nno eno 5 n'eri 5 bwe babeera nga si bakulu basobola n'okubeera 15 it has been experimented esandikidde wano ekyagituvumbusizza twalabye nga one mu new curriculum gye bavumbudde it is so much of student based learning kitegeeza nti it calls for more interactive sessions eri abaana okubeera nga badiscussinga amongst themselves kati bwe tugamba nti if 5 boys can sit here and 5 girls can sit there why don't they interrelate and cooperate and coordinate and therefore we came up with this product okubanguyiza one ne mu classroom ekola etya nti omuntu asobola okuwandiikira ku abaana bakozesa black books agiteeka wano n'atandika okuwandiika then freely ne mu dining ekola era eno waliwo international school bwerabye ku sample negamba nti I'm interested in that product batuula eno n'eno ne bali exactly so amasuwani gagenda kubeera wano going forward
Yes. bali emmere ekizibu ekyo kiveewo ate nga kisigadde kiri smart. Weebale nnyo. Kaakati eyo product endala ntujjako ku eno bayita malidaadi. Eno malidaadi eno omulimu oba omugaso gwayo eno ekola nayo ku swimming pools ng'ezo omuntu bw'ayagala kurelakisinga kulya malirакисе ne begaba maka ga muntu. Yes. Ne begaba maka ga muntu atuula awo ne yeegazaanya nga teri amutawaanyiza. Ennaku essaawa zino abantu bakoowa stress. Mukyala n'omwami basobola okutuula omukyala n'atuula wali ne bejjukanya twasisinkana tutya. Ojjukira akaseera ako bwe nakukwananga nga ofuuse omuzibu ng'olinga atakkirize twala tugende. Eyo malidaadi nayo weeri. N'anyigira kuno laptop ye bulungi. Era ennaku zino kati oli omukyala nga wali asoma ka novel oba mawulire ng'ago n'otakaddiwa kubanga otuula ku ntebe ekoleddwa invasion. Sooka ogitunuulire pipe ezikoleddwamu. Ngiraba tennakala bulungi. Tennakala bulungi kubanga it's a new product. Era tetunagidispacinga. That is another product. Product endala zezino eza metalworks and fabrication nga bw'oziraba. Naye tugenda kati eno kale efaanagana ya muntu omu. Yeah, it's one order. Naye before that njagala kulaga product endala eyokusatu. These are two products. Kati ngenda kuwa product eyokusatu gye bayita borehole product. Kati the borehole concept is an old tradition on the market. Abantu bamanyi nti basima enayikondo. Basima nayikondo ne babeera nti bapampinga amazzi gano. Yes. Simple that. But we have an improved version of the borehole. And what is the improved version? Tuddira borehole ne tugidrillingako outlet oba inlet. Nga kweri nga bweri. Nga bw'ogiraba essaawa zino nti bwe mpampinga amazzi gajja. Naye twakolako provision ne tusuulamu pampu. Kati eneegira bulungi. Eneekula. Ne bondaba Yes. I want to. Yes, thing is believable. Kunyigamu bwe bati. Leka bambi mkigire. Kati this is the borehole. Kati pumping ogenda kulaba nga amazzi gakola ki? Nga gajja. Nga gajja. Kati tuge tupampinge tu. Amazzi gajja. Really? But as if that is not enough. Water. Yes. This is too manual and rudimentary. Okay. We want to see a scenario omuntu w'omukyalo eri ewaffe Mawogola nga naye alina kataapu nga bw'ajjeyo e Kampala terabawo kyanjawulo wakati w'e Kampala ne mu kyalo. And therefore we have this provision. We drilled here ne tuteekamu submersive pump. Ne tugiconnectinga ku masannyalaze. Kitegeeza ki nti ennyumba ng'eyo nga bw'ogiraba erina complete plumbing system. Complete plumbing system. Without having to rely entirely on National Water and Sewerage Corporation. Ng'ekyo omuntu akikoza amazzi. Kitegeeza njagala omwami tagenda funa biru y'amazzi buli mwezi. Kitegeeza nti bwe tukuba amazzi gano twagazimbidde tanka stand emabega. Jangu mbadde njagala nakyo bakirabe bulungi. Mujje tukibalaga abantu. Twogera ku bintu nga weebiri. Creative design. Yes. Si bino manye Uganda wano omuntu kyasanga ku menu si kyafuna. Buno bwe bukomerera bwe mbadde nkulaga wali obadde bugenda mu maaso. Kano kalimu ekigambo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tinzikiriza nti wali kyesinzibwa mu nsi okujjako Katonda omu bw'ati. Obuteeka mu maka g'abantu ku mizikiti. Using the concept of the borehole. Kati eno wateekawo ntebe yaggwa. Using the concept of the borehole, you can have running water. Wow. Naye kati njagala otuulire scenario ng'oli eri ewaffe ekinoni, oli eri ewaffe e Mawogola, naye bw'oyagala kubeera nti okompeeringa n'omuntu ali luddawa nga kitchen ogirina yiino erimu amazzi. Yes. Oyina flushing toilet. Eno kitchen ogiraba? This is water. Wow. Naye it is using the borehole concept of water. Ddala bulungi. Yes. Naye nga kati gano tegabaako ebyombo amazzi gagenze. Nedda nnyo tebisoboka. Tegagenda. Ate teri bbiiru ya buli mwezi. Amazzi. You can use as much as you want. But how is it simplified? This is how it is simplified. You pump the water. Office nga zikyuse. Badde nkugamba. How is it simplified? This is the tap I'm talking about. Okay. Still era nga tuli wali kukiri. Tulina borehole. Amazzi tugakuba okuba mu borehole. Owulira? Tugambusa waggulu ku tanka. Okay. Bwe tugambusa ku tanka ne gaflowinga by gravity ne gajja mu tap. Ne tuga distributing across the volume. Omuntu okikola lumu. Institution yonna erina amazzi. Eyo product eyo nevaawo.
olijja kumbuuza nti ate bwe mba sirina amasannyalaze tuzinstallinze ne mu bifo ewatali masannyalaze nga tukozesa solar pumps. Solar pumps zetamasingawo nga kuliko solar panels omuntu nafuna amazzi across the house. Ebyo tubikola wano ku Invasion Plus Group. Tuddeyo mu concept yaffe eri. Wow. So amazzi ogalabye sigalabye just spend it. You spend once ekyo ng'okimaze forever. Ani ateetaaga amazzi? Teri. Tuzimba amayumba. Yes. Tugasereka. Kati kino ekizimbe nga bw'okiraba kyali mu Western Uganda. Ono waaka yenna ffe twamukola. Kino nakyo kiri mu Uganda era mu bifo eby'enjawulo. Kati design zino z'olaba wano era zizo z'olaba ezo. Kati ffe nga aba Invasion Plus twongera okugamba abantu nti tetukoma kukola bukozi metal work ono. Wabula we have a very complete chain in construction. Nti oyinza okubeera ng'olina ekirooto ky'ennyumba yo ng'oyagala nnyumba. So we design, we build, and we do all that. Kuvira ddala ku plan. Kuvira ddala ku plan. Mtu akuyita ku ttaka ejjereere. Yes, eri plain nga tekuli kiriko. Byonna ne tubimukolera. So going forward, kati project eno nga bw'ogiraba. Eriko metal work ono yenna nga bw'atambula bw'ati. Era project ffe twagidesigninga, we designed and built. But now we are at another stage. Eno gate era erina bino. Anti ndabye ka orange ako kali. Wow. So kati wano twali tuzimbye apartments. Oli yali agala apartments. Yes. Kyovola nga kuliko enzigi 3. 1, 2, 3. Those are 3 entrances. Naye nga kuliko assorted windows and doors. Nga kuliko ne gate twazimbyeko perimeter wall. Ne gate egenda kubeera ng'ekola ki. Then Kutwamaze ne tutandika okumutuningira munda eri twamukolede sideboard ndozo ogirabye. Sideboard eno sofa set. Eyomu sitting room era tugenda giteeka mu cushions, tugenda kuteeka mu cushions. Otuddeawo naye atudde wano. Yeno gye bayita ero. Tugenda nga tugidesignize bulungi nnyo. Naye omanyi nti ono bogikoze nga kiwedde. Kugambye abaana olubawo lwakwegendereza. Mu bumpimpi abantu tugezaako okubalaga nti ebintu tibitaga genda mu mitala wa mayanja. Tibitaga kutakula nnyo mitwe. Wabula bw'ojja mu kifonga Invasion Plus Group byonna byonoonye oba bifunye. Bwetuvaawo nga ttiimu eno yonna bw'ogiraba sinze nzekka. Abantu bangi bakuba nti obudde bwa kawungeezi batera okumbuuzaako. Abamu bagenze kunywa ku caayi akawungeezi abalala bali awo tukyakola. Naye nga ne bw'oba oyingiddeko mu factory yaffe muno munda mwe tukolera. Oyongera okulaba nti ate products ezitannaggwa nazo mpitirivu nnyo. Orders zino zonna. Timu yino yetegese kubuzaako. Ingini ya bichupa. Mukwano go si ono w'omukolo. Bwaggwa. Obulungi obutagambika. Kiki? Yakubuzeeko. Wamma bannange n'akanyiriro nkalaba akyuse nnyo. Omukyala amubudda. Sebo bichupa buuza ku bantu. Sekulaba era kugoberera. Gy'oba buuza ku bantu bichupa. Bichupa. N'erinnya leero nga ddala lulira nzijukira ddala. Yoyo. Bwe yawasa n'akyusa n'erinnya. Atalikyusanga. Lyera. Ki ekiriwo? Mwebale kukola mirimu. Buuza ku batulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyuso nnyo tukyalirako. Nga bulijjo. Bakirayanti baffe beeyongera okulaba tuuse era engeri gye tubaweerezaamu. Tuli basanyufu nnyo ebbanga lyobadde otubuzeeko. Bakasitoma kyayika olina kewayetemerayo bakanya kuyiika buyiisi. Era tubeeyanziza ddala bonna obusobozi bwe batuwa. Mwebale bakolera bulungi. Tubakolera ddala omutindoneza okuyisemu okulaba si gwegulibwamu nnyo. Buli lukya anti muba n'ebipya. Buli budde muvumbula. Era kati ingiri eyuli ali mu nkalaba abo bagenda kuwooma bifo. Eri gyosanze eri ng'ewedde, this is a work in progress. Naye nga y'omu kasitoma. Banjawulo kakati eno egenda kuloogi
si kulungi hotel yes lukaya si lukaya buwama bagiwulirize kuva buwama oyina agamba nti hoteri yange njegalako mu gardens entebe abantu mbasobola okukulira kusingira ne bafuna akawewo nga batudde bulungi zigenda ku swimming pool endala zigenda mu maka g'abantu okusinziira nga kera nti baba asiimi bw'otunuulira ku nzigi ezo era abayingini babadde bize nyerawo omutuli olwaliwo mukowe ebigambo alina bitono budde bwakunyuka abadde agezaako okufulumya lugi luno kati olugi luno ekirungi ekiruliko nti tulukola mu matiriyo omugumu ekyokubiri netulukola ku mbeera ekekereza nga n'omuntu ow'omukyalo eri ewaffe asobola okubeera nti alina oluggi olunene olusirayitinga kubbeeyo enseko obuseko si bye bino nti ate abcd olaba oluusi bakolera sirayidi nga tegenda tugambye bushera toyisibwakulwana nabwo ensi yenvegeni ebyaffe byevuga byokka bw'ovaawo n'otunuulira enzigi zino zirondoozi olaba zifaanagana zino ziraba ziri mu design katulina kyetwavumbudde ekipya enjagala okugamba enzigi zino zonna bwoba ozitunuulire zifaanagana naye concept eziriko zino enzigi za mu nnyumba munda si wabweru twagala mu kifo ky'okusaasanya ssente nnyingi ku lubaawo ate otuuka ekiseera ngaoliagambawulira otuuka ekiseera mbu ate enzigi zange zakyamye ebizibu ebibeera mu mbaawo nti ate kapenta yankakasa nti ate enzigi zigenda kubeera ngumu ate wayitawo emyezi 3 ate enzigi ne zikyama tekamu ekyuma twakidesigninze nga tugenda kisiga tukipainting nga lubaawo lwennyini noise free durable long lasting kati kano kaveti akabeera waggulu ate ne bamaye bagamba nti ate tera mwenda birwamu ebyo twabigobye kitegeeza ki kitegeeza nti shata twagikoledde era nga emalirayo ddala okubeera nga eri sound proof ebifa mu kisenge ow'omuliro teyeetaaga biwulira all those are innovations si bye bino okukola kikwate nti ate olugi tuteekeddwa okubeera fuuti bwe ziti nedda we design according to the purpose kintu kigenda kukola ki si kubeera nti okikola kutuukiriza mukolo wabula okikola okusinziira ku ki kyekigenda okukola so in brief nga bwolabye ebintu biri ebiri wabweru byonna biva wano naye tumakinga sure nti bigenda okufuluma nga bimaze okuggwa naye nga tiimu nnene omulimu naye gwenkana gutya munene gwenkana gutya mu budde obutono era abayinginya nga bwebalaba bakola obutaweera oluusi newe kiba kyetagisa kukolako kiro tukikola okubeera nti tubiitinga deadlines okujjako ngaolina kyombuuza bannange nze nsiimye busiimi kubanga ebibuuzo byonna bye baba nabyo tubizze tubiddamu oli okyaneekwasa ekyo nti bannange abo bemulanga kati baba ne bakasitoma bangi mwabibaddamu nti abantu bali wano bangi mulina abakola night shift day gwe ekikulu kasita muteesa n'omuntu nti geeti yange njagala mu wiiki emu the moment you accept nakwata sereze nazikuweera bwe kiba kigenda okuba Engineer Medi osirise nnyo wanditodde ku bantu salaamu jangu abantu batooleko ku salaamu ono bamuyita Engineer Medi Musiba bannaye engineer nsanyusa Muzanzibar walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mujye baliko bannange abatulaba manya Engineer Muzanzibar ku Invasion Plus group of companies tukola buli kimwe ekyetaagisa mu holding ne wuudu okuzimba amayumba okugasereka okusima amazzi buli kimwe ekyetaagisa tukikola wano kati bannange mutuwagire naffe tujja kuwagira obuwagizi bwammwe tujja kusanyuka nnyo nga muze mutuwagidde bannange mwabatulaba tujja sanyuka nnyo nga muze nga mulabe video zaffe ne mutuwagira neyanza nnyo neyanzige webale tubuuzaako totumiddeeko ntumirako mukadde wange kimanyi asobola okundaba ne muzeeyi wange kale tweyanziza katulekodde ku mirimu gyo kati n'abambuuza ennyo bano bannyina abaana waka bavubuka baagala okuyiga ekintu kino abo nabo batuli bubi abaagala okuyiga bineeno byebimu ku bigendererwa ebikulu eby'ekitongole kino okubeera nga kikola value addition ku bantu
eno nayo ntebe kati zino zonna sitting chairs mu sitting rooms zaffe. These are orders z'abantu, tewali kintu kiri wano nga tekiri pre-ordered. Tetukola byakubeera, we pre-order. After space mujetaaga. Yes, after you pre-order, then we fabricate. Then after fabricating, we deliver. Kati ne bana abalowooza nga bwayingira supermarket nti njagala migaati n'agirondayo. Bino bya kuodalinga. Era buli kyolaba wano kikulaga obwesigi abantu batulina mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo gye basinzira ne bakola order zaabwe. Era bannange omuntu ajje bujja ku simu agende ku WhatsApp +256 702 07 85 98. Haji Nasa jangu obuze ku bantu omukulu ono yomu kuba kwetukwasaganya nabo emirimu. Haji Nasa ya making sure nti customer bwabanga akoze wadde order ekoleddwa mu budde product etukaganye nebitwakiriziganya nabyo. Sewo mwami Nasa bweza ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba n'abatuwuliriza amannya gange mpitibwa Iga Abdul Nasa. Ankolera ekitongole kye bayita Invasion Plus Group of Companies. Nga kisangibwa Nsangi Manja. Obuva Kampala ku Masaka Road. Alabe ekipande kya Hana Mixed oba Hana International School. Then from there bakuletera 2,000 okutuuka mu katawuni kawane Manja. Sinzire namuzayo sana kuletera 10,000 watuuka ku lutaayo oyo taso azikuwa 2,000 okuva wali agamba wakiri nkatambula. Ekikulu kya byonna nti wali kumpi n'ekkubo Chorus. So Invasion Plus Group of Companies wetusangibwa wano Nsanje Manja. Era olutuukawo mu katawuni Emmanja akapande akalaba. Akapande abakalaba bulungi. Kuba bire ipande ebyo. Ibipande bibiri. Ayitidde ku Remitiana Road weekali. Wali wakaliwo. Then naise eno wali wakaliwo. Ate amakubo gombi uli wali kapande gakutuusa. So nga products zaffe ezimu ku byetukola ku Invasion Plus tumazo zibalambuzaako era ba clients baffe abali mu abroad products zaffe ezimu tubadde tubazibalambuzaako n'ebintu ebirala byetukola tudiringa mu construction kutwaliza awamu fabrication njogera fabrication tuba tuzingiddemu buli kintu ekikwatagana n'okwokya either aluminium oba metal byonna okutwaliza awamu era tubeebaza ba clients baffe okutambulira wamu naffe ebbanga lyonna litubaddewo nammwe okuva twatandika ekitongole kino okutuuka we tutambudde okutuuka ekiseera kya leero tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala era nsaba Mungu addizeewo buli omu awagidde ekitongole kyaffe kya Invasion Plus Group of Companies. Namwe mwebale kuwa ssente z'abantu kitiibwa. Alhamdulillah. Oli n'akuwa ssente ye anoonya eddinisa erimu n'omuwa ekitiibwa n'anoonya amadinisa 10 naye n'obakwata kyekimu. Okuvaluinga ssente y'omuntu kinalaba ku bantu abasinga abakola emirimu. They don't have value for people's money. Ekyo kisinza otuwangaaza abantu kale okuteeka mu trust. Kubanga naffe batwesize ebbanga ate nga tetusudde gwa nagamba. Omuntu bw'aba akwesize n'akuwa ssente ze oba n'akuwa contract. Actually nga Invasion Plus kyetukola wali kye bayita graduate to grave. Omuntu akukwasa ettaka lye for example the other piece of land nagamba nti njagala onterewo ekizimbe nga ayagala wano ayagala kisumuluzo kye bayita graduate to grave. Invasion Plus tukikoze era tukikoledde abantu bangi. Nagambe ettaka lyange liiryo kyetaagisa kinze onkwasa ekisumuluzo nti yingira ennyumba. Ekyo Invasion Plus nga takayanye naawe takoze eki wabula Invasion Plus yavaayo era abantu bangi batuwaako obujulizi. Tubangi bwe tukoledde ensi tutambudde Mbalala tugenze Soroti tugenze bitundu bya Uganda byonna okutwaliza wamu naye nga abantu bangi batuwaako obujulizi era tusiima nnyo tusiimira ddala.
alhamdulillah namwe mwebale kikuuma era abadde abuuza essomero kano okalaba Inversion Plus Engineering Solution gwe ng'ojja solution zonna kyoyagala okuyiga yagala okumutraininga. And we even have a primary school. Of course. Tulina primary school. Naye nga ekyali ekigendererwa ku byo kubeera nti omwana akula with a creative mind. N'atabeera ku bya bino ebiri conventional learning. Obudde bwonna ssente zibula omuzadde. Yes, kati omwana bw'akula nga bw'asoma nga alina kyakula alaba abawanjawulo era abawankizo yennyabo wonna ssente we zibulidde abalina waatandikira kubanga ebiseera ebisinga background ze twakuliramu zidictatinga nnyo obulamu bwe tugenda okulivinga mu maaso. Omwana kyakula alaba bw'akula nga alaba taata alunda embaata bw'akula naye ayagala kulunda mbaata. Bw'asomera wano n'alaba nga there is some creativity naye bw'akula agamba nange bwenkula njagala nfaanane nga gye nasomera. Olw'ensi eba ekyuka. Amiina. Kati tusokozesa akadde akasigaddeyo tuddukeko ku site kubanga eyanyumiriza site yabadde ne excitement n'agamba Shifa singa ogenda nonnambulako kati madde nsaba tugendeyokko. Tusobola obalagako ku sites zaffe ziri okumpi kale tubalageko kale banaye abatulaba mutugoberere tugende tubalageko ku one of the sites nyingi nnyo naye katugendekokko tulabeko tubalambuze so mubeereko temuvaako mutugoberere mikwano naye nga nyongera obbajjukiza Inversion Plus Engineering Solution mu biwulidde byonna bye bakola byonna gwegenda bugenzi ku ssimu obakooneko ennamba ziri ku WhatsApp era nga bw'oziraba ku screen awo egenda ku +25670278598 obeere ng'ate oyogerezeganya nabo oba ogende ku +2563927 175187. Keep watching. Tutuuse tuyingiddewo tulizana tujja bagamba nnyo tuwese tuti biki privacy ya customer. So olwokuba twagadde batulage ku birungi ebikolebwa tetujja ate kutattaaganya nnyo privacy batulambuze kati ntwala omukisa guno kutegeeza Hope era abatulabira abatugoberera nti for example omulimu guno nga bw'ogulaba our main role here was to design the building the plans, the architectures, and then the building. So we designed the building, and now we are building the building. It's a 4-story building. This is the first floor, the ground floor. And now that it is the ground floor, we had to wait for the time for the building, for the slab to set. And as you can see, the apartments. So whoever is following, wadembo kubeera nti naye aziba apartments ze nga bwayagadde oba ennyumba endala yonna gy'aba yagadde kyenyinza okugamba nti it is very affordable kuba kati for example in this case client yali yakubadde amataffaali ge wano yes there was a lot of waste soil era amataffaali gennyini ge twakozesa going forward so nyinza okukulambuzaako katono era as I speak now tuli mu process ejjamu woodwork ono tusobole okubeera nti we resume with works. Yes please. So whoever is following I think gone are the days when someone is going to find challenges in building and construction. Kale nga bwe nkugambye nti eno ground floor gano madaala agambuka kuliko entrances 2 kuliko eyawali n'eyawano kati wano tuli waggulu kati nga bwolaba floors egundi zino emitayimbwa gyali gikyayambuka waggulu kitegeeza nti tukyayongerako tujja kutuuzaako butuuza twongole okukola framework bapangisa bagende waggulu
balina. Yes. Kati bange yagula poloti ene. Webale nnyo. N'ogula poloti endala. Yes. So ngumya era nga bwenkoola abantu baffe abali eyo nga bandyetaaze okuzimba nti don't look at the size of this building nogamba abakolera bagagga bokka si bwe kiri ti ate nze ayagala okuzimba akayumba kange akatono abo basobola okunkolera si bwe kiri tukolera omunene n'omutono ate buli mulimo tugutwala nti mulimo buli omu bajeti ye bwe jangu ne ssente z'ogambe nti mu miliyoni zange 5 nfuna ki exactly yes so ekizibu so omulimu guno nga bw'ogulabye it is 100% done and it is still under our hands however we don't only build oyinza n'okuba wazimba dda naye ng'oyagala kutereeza butereeza mulimu gwo so in that regard tukolera finishing omulembe tukolera validation of project yo okusinziira ku level of engagement gye wandiyagadde tuyingirirewo so tulaba nga ali eyo naye nga yazimba dde ennyumba naye nga ayagala giddaabiriza ayagala gizza bujja wadde mbo twekwata tusobole okubeera nti tumukolera yennyabo tunuleka gadden yako nenzijukira obutebe bwaffe yes we shall impress the client bannange abatula mwebale kubaako mwebale kunyumirwa nga bwe nabatugambye mu kutandika atandikidde wano nga vidiyo eggwa ddayo emabega olabe gye twatandikidde oyinza ogaa nti bannange ate leero ki naye ng'ate abagoberera kifa bakimanyi tulina akanyomero kaffe tukyogereko leero tuzze kwogera ku nsonga ezo zemuwulidde eza Invasion Plus Group mbyokuzimba fabrication kola ki byonna oluzzi mukitegedde nti omuntu osobola ozimbira maama we ennyumba n'omuwa amazzi agooze ebintu aganakola ki buli kimu nga tagenda kugamba nti ate biru y'amazzi bagireese ospendinga lumu n'okimala n'owummula tereebe nti amazzi bagagenze bagasazeeko nowe muyize ebintu bingi mulabye ebintu bingi omwami ono ababuulidde bingi era mwebaza obudde bwatwa bwe tumutawanya ne tujja nze buli omuleeta complaints nga ngamba nedda nyina solution kati mwaba complaining ebyamayumba nyina solution y'omwami ono so kyova olaba mubaleetera tubadde tukyogereko ne Hope Shifa kayongera obbasiibula nga abawe ennamba z'essimu kweziri ku screen naye kaate kaabaweera ennamba z'essimu ennamba z'essimu ziri tulina Airtel ne MTN Airtel eri 0702 07 8598 naye MTN eri 0392 175187 nyongera bakoola n'okubasaba mwongere okutuwa obwesige tujja kubaweereza mu mbeera etali mu kwejusa nga bwe tuweereza abalala banaye tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo omwami ono naye ate yeebale kubaawo kubanga mukwasaganya omulimu gw'abantu abantu obasiibula ng'obagamba ki amanya n'eddoboozi awe nabanyonyodde okutandika iga Abdul Nasser akola ekitongole kya Invasion Plus bale tubeebaza ebbanga limuwagidde Invasion Plus ebbanga lyonna kuba twatandika nammwe ate nga tukyatambula kiseera kyonna tubeebaza tubebaliza ddala era nga tukyabaweereza ebbanga lyonna so tusaba Mungu atutambuze wamu buli omu mu busobozi bwe kwegamba ekintu kitambule bulungi nnyo nga bwe tukisuubira era nammwe tujja baweereza ebbanga lyonna alright mwebale nnyo abalungi abatugoberedde abawulidde ayeetaaze byonna mbamanyi gye muli era nga wali alabye vidiyo nemukwatako weereza ne munno mwagalize jjayo kalinki omugambe nti bane wanyumiza okyabonaabona ne bano ate waliwo bano aba Invasion Plus Group ba student mwongere obbaleeta kuviira ddala mu primary section baagala okuyiga engineering solution zonna byonna mubeekwate enamba ziri ku screen bw'oba tozifunye era ate jangu ocontactinga Shifa ku 0782101569 0702562157 oŋambe nti oyagala nkuwe contact yaba Invasion Plus Group bajja kukwata bulungi tweyanziza tubasiibule wano nnaku olwaleero tweyanzege mugende nga mudda amiina banaye bye bye mweraba Keep watching.